Obulamu bulungi Yesu afuga. Kulika wewe kutoka ku Good Friday. Kitiibwa kya Mukama. Manya abantu Era nkyebaliza Katonda. Yes. Abantu bangi tebatuse ku lunaku nga luno. Ekyo kituufu. Naffe tulina okwongera okwebaza Katonda okulaga nti nno n'abantu basobola okwongera okumanya Katonda olw'ensonga nti nno olunaku terutegeeza kulya mmere kukkuta nnyo lunaku olulaga okwagala kwa Katonda ko yawaayo eri ensi. Kubanga Bible yogera mu Yokaana n'eggamba nti Katonda bwe yagala ennyo ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we mu Yesu kwe yayina. So olunaku nga n'otutuuka ku twebalize Katonda twongere okwenenya. Tubadde n'ebintu bingi, tuli mu COVID-19, bizinesi z'abantu zaatabuka, bizinesi zaffe zigudde, obufumbo busase, famire zaffe tezikyalinga bwe zaali. Kyekiseera ekyokwongera okweddabula okulaba nti Katonda yatwagala nnyo, kuba n'olunaku lukulaga omukwano omungi Yesu gwe Katonda gwe yayiwa eri ensi. Dwe lunaku Katonda yakwata omukwano gwe gwonna n'aguyiwa eri ensi, n'akwata omwana we omubwati gwe yali ayina n'akola ki. Nolwekyo nze ndowooza nti twerabira ebibaddewo, tubaddemu ebyobufuzi byaggwa, tuli mu bizinesi kati ne tukoze tutya okweddabula. Buli muntu yandibadde alokola omutima gwe. Obulokole kirowooza kwetikkula mutima gwe n'odda eri Katonda. Abantu abamu tebamanyi bulokole. Obulokozi kyeki oba obulokole kyeki. Omutima gwo guwewule, ogwewudde otya. Osobola okwewula omutima gwo nga weerokola nga ggwe omuntu. Osobola okulokoka nga ggwe n'ogamba nti nze ngenda kukkiriza mu Yesu Kristo kubanga lunaku luno yafa n'afiira ebibi byaffe ne tufuna omukwano eri ye. N'olwekyo nti olunaku ntuyigiramu ebintu bingi. Bible eyogera mu ngero n'egamba nti alima ensi ye. Ngero 12:11 egamba nti alima ensi aliba n'emmere nnyingi. N'ezimusanze yagobera ebitalina makulu abudde okumanya n'okutegeera. Nze ngamba tulime ensi yaffe, tugoberere okumanya n'okutegeera kwa Katonda. Tulokole emitima gyaffe, tuwagale Katonda. Ebyobufuzi byaggwa, oli yali takuwagira teyakuwagira, eno yeesaawa okugenda mu maaso, yeesaawa okweddabulula, yeesaawa okulaba nti tuli mu kuba Yesu we yali afa yafiirira abantu bonna. Kyova Katonda bw'atonyesa enkuba agitonyesa ku mungi n'omubi emmere ebala omulundi gumu. Bw'ayakisa omusana agwakisiza buli muntu. Yesu Kristo yajjirira boonoonyi. Kitegeeza nti oli yali takuwagira ggwe omulaba ng'omwonoonyi musonyiwe. Eno essaawa si ya byabufuzi nga newankwadde Pulezidenti Museveni nga 12 Ogwokutaano tugenda kulayira. Naye eno essaawa yakulaba nti tutambulira wamu nga bannansi, twesigame ku kufumiitiriza, twesigame mu kulowooza ebirowoozo byaffe. Nakugaa nti endowooza nsonga yankizo nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa. Tufumiitirize tulabe nti ensi yaffe bannansi tuli luddawa. Buli kyokola kigattako, buli kyokola kyongerako, buli kyokola kikutwala mu maaso. N'olwekyo nze nandowooza nti olunaku lwa leero buli muntu yandibadde yeenenya ate naba kwenenya. Buli muntu yandibadde yeerokola nga ye oba atwala omulokozi mu mulamu bwe. Buli otwala omulokozi olina kye weetikkula. Muleke Katonda yakuteekateeka. Katonda yayogera mu Yeremiya n'agamba nti nakumanya nga tonneemanya. Nenkuteekateeka mu Yeremiya 7 egamba nti nakumanya nga tonneemanya. Nenkuteekateeka mu tula maama wo ogenda obeere nnabbi w'amawanga. Kitegeeza nti Katonda akumanyi era waliwo ensonga lwaki wooli. Waliwo reason why gwaliwo. Waliwo reason lwaki gwayogerwako. Naye abantu abamu twesibidde mu buddu bw'endowooza z'abantu abalala. Twesibidde mu buddu. Omuzungu alina ekigambo kiga nti emancipate yourself from a mental slavery. Twesibidde mu buddu bw'endowooza z'abantu abalala ne zitwetera n'ebizibu. Kyova olaba nti abantu abamu tufuna ebizibu olw'obutafumiitiriza. N'okola ekintu nga gwe tolowooza nti kino kyenkola kigenda kukola kikomawa kigattako. Bible eyogera ku bigambo. Bible eyogera mu ngero negamba nti ebigambo bye bikukwasizza, ebigambo byo bikuteze, olulimi lwo lukuteze. Abantu abamu twogera ebigambo nga tetumanyi kigenda vaamu ki, kigenda kutwala wa, kigenda kukolera ki. Ebigambo bikuteze, abantu abamu ebigambo bibateze ne bayitera amatigga. So nga ate abantu abamu bayinza okulowooza nti nno kino kyenkola kye kigenda okumpisaawo. N'olwekyo ennaku nga zino bwe zituuka twongere okwegayirira omutonzi, twongere omukaabirira, twongere okumusaba. Essaawa zino atugabirira enkuba etonnya katugenda abasiga tusiga. Akasana kagenda kujja kaake naye olaba yakatonya ennaku 3 mu kubendulu woowe. Katonda enkuba nnyingi nnyo Museveni we yayu. Awo musaasira abantu abali mu nsi endala enkuba etonnya obeera mu winter nga winter mwaka ku mwaka. Nabera mu sama ebera sama.
naye wana enkuba ya Katonnya bwe wetegereza ennyo banogera mu byafaayo munda mu Bible eyogera nti bwe wetegereza Uganda oba Africa yensi gye wandigana nti Katonda gyateekateeka lwe lusuku Edeni lwe tulimu okusinzira bye tulina okusinzira bye tiri bw'osoma n'olaba olusuku Edeni mwalimu ebibala mwalimu ebibira emigga ensozi weza yaayo wootunuulira Africa lwe lusuku Edeni mwe tuli n'olwekyo tweddaabulule nga ffe bannansi tulabe nga twala ensi yaffe maaso naye nga twesigama nnyo ku kufumiintiriza ku kulowooza endowooza nsonga yankiza nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa buli kintu kyokola sooka kulowooza nti kino kiwe nkikola kigenda kukomawa bw'omala okirowooza kufumiintiriza ti bannange bwe nkola bwe nti kino tekindetere obulabe oba oli gwe ngendo nyigiza tekimuviiremu obulabe n'olwekyo abantu batwa Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe ebintu ebimu babyetikule kuba Katonda atuwagala nnyo yayiwaayo omukwano mungi lwe lunaku luno yayiwaayo omukwano gw'omuwadde ki yakwagalako ekintu kitono nnyo nnyo okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo n'olwekyo nyongero g'Abannayuganda nti obumu bwaffe g'emaanyi. Njagala twogereko ku nsonga y'abayimbi ofaayo kubanga tulaba abayimbi bakoze meeting ku sharing ensambya naye abantu nga babadde bangi abona babadde bayimbi fullfigure abasinga tebabadde bayimbi naye okusinzira ensi bwetambula kyengaye nti Yesu aba atonyesa enkuba tagitonyereza balungi bokka obaana babi kakati olwokuba tuli mu COVID-19 najjasomoza abantu business z'abantu nyingi abantu bangi bava mu ndowooza yaabwe mwabaddemu abayimbi mwabaddemu bapcoming mwabaddemu ba legend mwabaddemu abasajja bana abatandika omuziki bogamba tebalina it n'abavubuka so kitegeeza kintu obumu bwaffe g'emaanyi naye twabadde n'okusomoozebwa kw'amaanyi nti transport gwabadde bagabira abantu bo bamufudde nga ssente nga business ensonga nti waliwo omuntu yeetaaga emitwalo 5 atandika business bw'ogimuwa yajja kugenda wali atandikayo kusika capati oba akole kino ekisima we kijjira buli muntu omulekanga n'akozesa omukisa ogwo naye nga tebabadde bayimbi mwabaddemu abamakanika mwabaddemu bamalaaya mwabaddemu abakubi b'obutayimbwa mwabaddemu bano abasika nekiresa ate obuzibu tusinza okufuna nti bano abavubuka abayita abayimbi babwata gwani abayimba simanyi mipale egudde simanyi ate obuti bwanfumita nze simanyi neekuuta abo abatali bayimbi be basinga okubeera abangi ate obuzibu tulina tibe bavuma abayimbi osanga omwana ayimba bwata gwani genda ogula motoka avuma kamiliyoni n'omugambo manyi kamiliyoni jajja music w'eggwanga okutuuka waali so twetaaga okuba nga tewa respect n'okumanya buli muntu buli kintu kubako omuntu asinga munne kiriza nti gundi ansingako wano nansingako wano kati ya problem gye tulina abala bambala chain ne babanga embwa abala bakwata bino ebisimu omwana olukwata ekisimu kino bino biteke ne byazimba amanda kyatika kisibala babandi akinyigisa buti yeyita muyimbi naye kuba kaposta naka editing awo ku kisimu kye naga nti ndi muyimbi so industry anyway ne Stan yali muyimbi by the way Stan yali muyimbi nnyo in fact Stan si Lucifer yali muyimbi era yali malaika esinga okuba ennungi ennyo naye yakwatibwa obujja omuntu kuba Katonda atonda omuntu mu kifaananyi kye Katonda yalaga omukwano mungi nnyo eri omuntu because yamutonda mu kifaananyi kye Lucifer n'anyiiga n'ayagala okweyawula Katonda era bw'ogenda mu byafaayo bikulaga nti Lucifer yakana obutundutundu busatu naye ne ku nsi baali tebagyako kati buli wabeerawo omukisa wabeerawo ekikolimo ebintu bitambula bibiri abantu abo bazze nga si bayimbi naye nga tunabagobaganya ngobaganya embi tomanye kikyogoba buli muntu ayina olugendo lwayinza okutambuza okutusa gy'olaga kisinziira zaatya oba omwanda olinza otya oba yakutta atya kyengambe nti Stan yabeera wano nga akufuwa oluwa mu matu buli kyoyogera wegendeza abasumba bangi kyova nze njaganya na Bisamuel Kakande era nze gye nsabira nze ate nabagamba sikyasaba ngenda okwebaza era nkubiza Bannayuganda okulaba nga bagenda kubbira wana Bisamuel Kakande okubanga betwalira ebyamagero betwalira Yesu ng'omulokozi waabwe yetakubuulira nti va mu ddiini yo oba mu busiraamu oba va mu bukina ye akubuulira Yesu Kristo yaani oli waddembe okwesalira okutwala Yesu Kristo ng'omulokozi wo olw'ensonga nti Stan akozesa abasumba bangi ensobi mubalaba boogera ebigambo ebitagattako ebitakwatagana naye Kakande owulira ayogera ki wali owulira ekigambo kiki bakuba abasumba bennyini abasajja abandi tuyowe emyoyo betwagala obalaye mu COVID-19 Stan abambudde ne bambala embogo ne beesiba embogo megamba abantu abandisabidde eggwanga ne basaba batama kanisa bagamba kolerera eggulu Yesu ali kukolerera eggulu lwaki bo tebafane tubasangayo so tulina okusomoozebwa okwo
ne mu madiini ne mu nsi mwe tuli naye tulina kufumintiriza tulina kumanya nti ofumintiriza totuni omusajja nga Ssennyoma ebbanga lyamaze mu bulokole omuntu omukulu wolema okwanalira omukazi n'okwatirira abantu n'okwomberera abantu oli musuluma mambo kutta omukazi ku bbeere oli muyimidde mu kiti ky'obusumba ebintu by'okusoma sitaani yabeeraawo kati olina kuba musabi nnyo nakwegayira Katonda butagwa mu butego bwa sitaani nti buli wabeera omukisa wabeerawo ekikolimo sitaani nabaawo nonga akufuwa olwa matu yogera kino kati gamba bwoti kati ekyo kirungi nnyo kifu kakati okukkiriza kwo eri Katonda kwe kukuwa gahead okuwanga malayika zirwanisa sitaani ono akulikulwa wano akuveeko n'olwekyo nti tuonywereza nnyo Katonda n'ensi yaffe nti yatuwa ensi ekyasinza okubeera ennungi yatuwa ensi enjimu tulina ettaka eggimu tulina abavubuka balamu abavubuka balima omukulembeze gw'eggwanga abavubuka bakutte bulungi yabagemba balamu balina amaanyi mangi nnyo tufokasinge ku bintu ebitwala eggwanga lyaffe maaso tuve mu ntalo za politics. Kigambibwa nti abakulembeze bawuma abali kakiiko nti beegasse n'omukulu gwe bayita Kasolo minisita nti ne baleeta abo abantu bonna olw'okuba baagala ssente mu gavumenti era bazirye kituufu? Nze nkugambye nti wali omukisa wabeerawo ekikolimo kati abaliko ebikolimo sitaani bawujja obunyama kati bakuba bampa beboogera ekyo. Minisita Kasolo abazze ku bodi ofiirwaki ye minisita wa finance ofiirwaki ngazze ku bodi okuyamba ku bayimbi nsuubira nti muntu yeetaagibwako okuyambibwako okuva ku stepu gy'aliko kyobola abantu abamu balemedde ku stepu yemu olw'ensonga tebakkiriza byamagero simanyi lwaki bukyamagero mukiwa sitaani. Minisita Kasolo abazze nga wa finance lwaki omwogerako lwaki omulabira mu kiti ekyo nze nalirowooza nti nno buli muntu wa mugaso mu nsi kyenga nti Katonda aba atonyesa enkuba agitonyeza omulungi n'omubi naye amugabirira atya asobole okulokoka. Olaba nti Yesu yali atambula eggali yasisinkana malaaya eri agenda mu nyumba ya Yakobo naye bagenda mu nyumba we yagenda mu nyumba ya Yakobo yasisinkana malaaya yajja amugoberera n'akaaba amaziga mangi nnyo n'agatonyeza ku bigere bya Yesu Kristo byamala omutonyezaako amaziga n'akwata enviiri ze n'atandika okukamula okusimula ku bigere bya Yesu naye nga Yakobo bagamba Yesu osembeza otya malaaya eyo wesembereza ki malaaya mu mitima gyabwe nga bati omwatulira Yesu n'abagamba nti kyemwogera nkimanyi ne kimulowooza nkimanyi naye ono abasinze emirundi mingi nnyo nayingidde mu nyumba bampadde ku mazzi aganaaba ebigere wampadde kyovola omukazi yawaayo epesa yasinga bangi nolwekyo tulisivinga ebyamagero okusinga okulisivinga ebibi. Minisita wa finance azze ku board mubadde baavu mukaba kubagula mukaba bwavu ate kati mucomplaininga people what do you want? Ate nga tulabye abayimbi abamu nga Gravity sente baziganye ne bagamba nti bo tebali wathe emitwalo 10 bagana sente n'ekisinziira sente gy'omuweeredde mu kyenkugambye nti akakiiko kafune respect y'abayimbi ba legend n'abakoledde music industry singa basaba tebayimba naffe tetwandiyimbye singa bakameno tebayimba bagoviti tebandyagadde kuyimba bamanye kapasita y'abantu abo nti basaba tabaze tubakutte wetu tiba chance nalo bakatubadde wano bakamiliyoni bazzeeko tubatadde wano bagravity tubatadde wano nabana abaana bawaata gwani bano mpale zinde beera abo ate bono nabo tubatadde wano kubanga buli muntu nagambye nti wa mugaso waliwo ensonga lwaki waali tulina emikisa gye tugobera ku bantu abo gobola bango waliwo abantu bangi nja kugerayo akagero kamu. Waliwo omukazi yakeeranga nnyo n'asaba Katonda nga yeegayirira Katonda n'amusaba buli kirungi n'akimuwa n'amusaba buli kintu n'akimuwa n'amusaba buli kimu n'akimuwa bwe yamuwa ebirungi ebyo n'amugamba ng'akeera nnyo n'amwebaza buli kaseera ng'akeera n'agenda munaye Katonda yebale kumpa kino munaye Katonda yebale kumpa kino kati Katonda n'amugamba naye munnange gwe mukwano gwange ampa ebirungi bw'otyo ndikulabako ddi lwaki tojja nenkulabako kati Katonda n'amugamba okay kati nja kujja essaawa 8 nja kujja nkonkone ku rugiro essaawa 8 tuli ekyemisana tulire wamu ekyemisana omukazi n'asanyuka n'agamba bannange talina gwe yagambako n'addayo n'agula ebyesava n'agula empuuta ennene n'agula ennyama n'ateekateeka obuloosa n'ateekateeka ennyumba n'afumba amata n'afumba buli kimu n'eyejaga n'ateeka engoye ze ennungi n'ateekeko ennyumba n'ateekako ebitambaala ebipya n'ateekeko ennyumba Katonda ajja omuntu ono abaddamu ebirungi ajja gwabadde asaba buli kanaku neyeggalira mu nju amaze ofumba yetegese alinda omuntu anaakonkona ku luggi ku ssaawa 8 omuntu eyo yamugambye ajja oyo bulijjamu ebintu gwatalabanga kamu ebirungi
munnange luba lulyawo ng'omuntu ajja konkona ku luggi emmere eyidde buwosa buwunya omuntu akonkona kokokoko ng'omukazi ayimuka nga yejaga nga yetereza obulega ng'ayimuka aggulira omuntu ono abadde amuwa ng'aggulawo oluggi agenda okuggula oluggi bw'ati ng'omulalu ali ku luggi ng'omulalu ayambadde ebigoya atonnya yenna namugamba tambula ove wano ninza omuntu abadde ampa ebirungi ninza omuntu wange neteeseteese oli wano okolawo ki mulalu gwe tambula onviire omulalu namugamba munnange mpa nno okumazinyoko namugamba ave wano mulalu namukwatira omugga mukube namugamba munnange nenyonta ennuma wanimpadde kutuzi nenywako namugamba mulalu gwe ngenda kukuba namugamba kakati enjala nga nnuma nnyo ate emmere yiyo akawoka bunya mpa ku mmere ndyeko namukwatira omugga mukube namugamba mulalu gwe genda ninza omuntu wange oneteeseteese ninza omuntu abadde ampa ebirungi oze wano wenna otonnya owunya waawo wano nviira namukwatira kibooko munnange omulalu ng'atambula ng'agenda n'enjala ye n'ennyonta ye nga bino ebyesava biri awo bitokota esigiri zonna ziriko ebyesava biwunya obuwowo obuyitirivu ennyumba ewunya akaloosa alinza omuntu we nga ku ssaawa ezo 8 zennyini kakati nga omulalu agenda ng'asigalawo noono ng'addamu nga yeggalira nga obuwowo buwunya ng'alinda omuntu bali emmere ng'alinda omuntu bali emmere ng'alinda omuntu banywe soda ng'alinda omuntu banywe obulobu ng'alinda omuntu ng'ebintu ayongerako omuliro nga buziba teyalaba ku muntu oli gwalinza abadde amuwa ebirungi bwe bwaziba naddayo wali wasabira namugamba naye munnange nenteekateeka wansuubiza okujja noŋŋamba nti ojja nenteekateeka buli kirungi nenfumba buli kimu n'otajja lwaki wannimba okwenkanaawo namugamba nti nazze naye wangobaganyiza namuganze saalabe ku muntu n'omunala mpozi omulalu namugamba nazze kubanga Yesu oba Katonda ali mu kifaananyi ky'omuntu yenna gwomanyi agenda kujja atya wali omulabyeko mumanyi omanyi agenda kujja atya kyeki kyeggambe nti gwe tusinga tugobaganya abantu ababadde ku bayimbi tetumanyi naye oli azze mumweyo ka transport agende mujja kuwa mwanda olinga mumubuuza ennyimba ze mumubuuza ki maybe tomanya oluusi ajja nakwagala okuyingira mu music ayimbe so n'olwekyo njagala otegeeza abantu nti buli muntu wa mugaso mu nsi twewale nnyo okuwalagana amawanga n'amadiini tukolere ebintu ebigatta ku nsi yaffe oba ebitwala eggwanga lyaffe maaso era bayibuli eyogera negamba nti laba omukono gwa Mukama tegusobodde laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza so n'okutuukwe tekusobodde n'okuwulira ne kutawulira n'amaaso ge tegaggadde tegazibye naye obutali butuukirivu wammwe bwe bubawudde mmwe ne Katonda wammwe kitegeeza kino nti buli muntu olina okumanya obulungi bw'omuntu nti gona okola bizi kati gojja nonjako interview ogenda kitwala ku TV yo nti nange nja kuba nina woteri omuli ajja kuyita waalye nzimbye eddwaliro omuntu analwaza omwana ate sirijjanjaba bisolo ajja oli ajja kuzaala omwana mujjanjabe tomanya nti nzimbye eddwaliro omunyarwanda ajja kujja mujjanjaba omunyankwala ajja kujja omugiga omuganda ajja kujja nedduuka buli ayitawo oba muki oba mutoolo oba mulugwalo oba muki ajja kujjanguleko kyensaba nti tukolere ensi yaffe twekolerere nga bannansi tukuume emirembe gyatuwe omukulembeze ali mu buyinza ate tutwale Yesu Kristo ng'omulokozi waffe olunaku nga luno tulujjukireko ebirungi bunaku no bwe lutubuka wetuula mu bulamu bwe weekubemu ttooki oba olina kyobadde okyamiza oba kyosobezza ogambe kino kintwala mu maaso bakingatako n'olwekyo nze nja kugamba nti mbagala mwenna bannayuganda oba bannansi nga Bafirika Uganda first Africa first because ndi Mufirika sigenda kwera muntu wansi ndala bantu nanga ni Mufirika naye ate ensi nene nnyo okusinga abantu kitegeeza nti buli muntu yeetaaga munne tulabye omukulu gwe bayita abasajja mivule yavuddeyo n'akola ka video n'akapositinga n'agamba nti bamukwasizza Kampala okubanga alabiriza abasirikale naddala abatasobola kukola mirimu gyabwe baba tebasobola ng'abakuba paka mu kyalo nga bagenda bali emboga zaabwe ekyo kyogerako kigwe nga gwe president advisor
nze jja kyogerako nja kugamba ekigambo kimu nti bayibuli eyogera mu ngero 17 egamba nti ensi ekyusakyusa abakulembeze teggwamu ntalo. Ensi wefuna omukulembeze omulungi alwa mu ntebe. Muwenga abakulembeze ebitiibwa kuba teri bukulu tava eri Katonda. Maybe mivule bayinza oba bamuwadde obukulu obwo kuba teri bukulembeze butava eri Katonda. Ekyokubiri nti Katonda ye aba n'ensonga nze nti lwaki yoyo. Nze wenafuna appointment ya president abantu bangi bawakana. Boogera ku buyigirize bwange, boogera ku buki, boogera ku kinaye kinajjukira nti ne Yesu Kristo yali nabbi waabwe. Naye Katonda ayina enteekateeka ze z'aba aleese mu bulamu bw'omuntu. Katonda Bayibuli eyogera mu Samwiri negamba nti Katonda ayavuwaza ate agaggawaza. Samwiri 2:28 onyina osooka egamba nti Katonda ayavuwaza ate Katonda agaggawaza. Akunaazaako ebisotosoto, akujja mu bisotosoto n'akunaazaako ebitositosi n'akutuza n'abalangira. Nolwekyo mu byonna kitegeeza ki mivula ayinza maybe nga yafunye obukulu obwo nga balaba ajja kusobola. Tumuleke akole ekyo kyayogera oba kyagenda okukola omulimu gwe nga yewaagulira bwe bagumugambye ne bagenda okuyambako oba okugattako. Nze ndaba nti buli muntu alina kyagattako. Buli muntu singa kyaba akola nga kiyamba ggwanga agenda mu maaso kiba kigattako. Mba nkisanyukira. Tazze ku bumenyi bw'amateeka wabula azze kulaba nti kino kigattako ono ntakola bulungi mulimu gwe ne munamulipotinga. Omuntu atuuka ku president w'eggwanga kitegeeza baba amaanyi mu ggwanga mivula atuuka eri omukulembeze. Kati tomanya maybe nga babumuwadde ate era nsuubira nti babumuwadde. So tuleke akole kyalina okukola osanga kinagattako akasembayo. Amateeka. Akasembayo waliwo omuvubuka eyavaayo onansonyiwa ku kino ekibuzo. Waliwo omuvubuka eyavaayo eyita simple KUG n'avaayo n'agamba nti waali awo yavaayo n'agamba mbu simanya ye taata w'omwana mbu era omuvumanga. Kituufu? Bye biki ebyo by'ongamba?